Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubidde abayizi ba St Henry's College Kitovu omulango okubeera abantu balamu n'obutalowoleza mu nsimbi zokka olwe banaamalako kubanga bino bikola nnyo mu buntu bulamu. Bwe muba mwagala okuwangula obulamu, bwe muba mwagala okuwangula obulamu obw'essanyu, kubanga essanyu kye kitegeeza obuwanguzi si ssente. Oyinza okuba ne ssente naye nga tolina ssanyu. Oyinza okuba n'emmere nga toyagala kugirya. Oyinza okuba n'ennyumba ennene naye ng'otula ekiro tetujja. Naye oba oyagala okuba omuwanguzi ng'olina essanyu, olina kuba mwesimbu. Omuntu omwesimbu amanya ekyokukola ate nga kyekituufu. Katikkiro asisinkanye abayizi ba St Henry's College Kitovu okwogerako nabo ku nsonga ez'enjawulo ate nga naye eno gyeyasomera. Bano abakubiriza okufaayo mu kulonda amasomo amalala agasukka ku busawo n'obwalooya kubanga nago galimu bingi nnyo ebisobola okuyimirizaawo omwana wa bulijjo. Kirungi emyaka emitono olowooze nti omuntu okuba n'obulamu obulungi ate okuba munnamateeka oba musawo oba injiniya, ebyo nabyo si bibi. Naye obwesimbu bwe kutuusa ku buwanguzi. Musobola n'okukola emirimu emirala mingi nga bwe mbanyumiriza oli eyasoma nange emagere kati ng'ali gwa mulimu era ne ssente zaakuŋŋaanya omwezi tezisobola kuzeepimamu. Awo nno obwongo bugaziwe kubanga mufunye omukisa okujja mu ssomero lino. Omukulu w'essomero lino Brother Mugabo ayitidde mu Katikkiro ebituukiddwako mu ssomero lino mu myaka 10 n'omusobyo gye lyakamala. Obwakabaka bwo mu Kitove bufunyeemu nnyo. CBS, BBS, information yonna ekwata ku Kitove. Wangamba nti tetusasulanga yadde 10. Naye olwokuba twasomesa abaweereza ndozi Bwakabaka Ssaabasajja kyava asiima naffe ebintu byakola tetukufunamu. Katikkiro essomero lino limusiimye n'ejjinja ery'enjawulo.